Oluvannyuma lw'okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga akawungeezi k'eggulo ng'aw'ebiragiro n'amateeka agagenda okugobererwa mu kwongera okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga agasinga gateereddwa mu nkola. Omukulembeze akawungeezi k'eggulo yalagidde amasomero gonna okukeera okuggalawo olwo abazadde bazze abaana mu maka gaabwe bongere okulaba nga balwanyisa ekirwadde kino. All schools and institutions of higher learning to close for 42 days. Effective 8 a.m. 7th of June 2021. Enkya ya leero abakozi baffe bayiseeko mu masomero ag'enjawulo ne batunuulira embeera nga bw'ebadde. Wano ku Uganda Matters High School e Lubaga tusanze abayizi bamaze dda okutegeka engugu zaabwe era nga badda mu maka g'abazadde baabwe nga tusanzeewo n'abazadde abamu abadde bakimya abaana baabwe. Juli Kabumbi kubanga tuba tukalayira fiizi zaffe ate batugalawo fiizi bubi kubanga abaana baffe tebasobodde osoma ate nabo bennyini ekibasanyusa kubanga badde baganya osoma. Omukulu w'essomero lino Brother Leonard Nsubuga atubulidde okusomooza kwe balina mu kaseera kano ng'aliko ne byannyonnyodde ku nsomesa eyagunjizibwawo giyite e-learning. Kino kyo kyeyogerera nti kitaataaganyizza nnyo abaana kitaataaganyizza abasomero era abaana okuba nti bafiiriddwa era tetumanyi kikiddako kubanga siniya 1 siniya 2 bali balina okuba nga bamalayo ttaamu yaabwe ey'okusatu bagende mu mwaka oguddawo leka tuba nti bakobye makati so tetumanyi kikiddako. Ate yo ku Ndejje Quality School erisangibwa ku Lwentebe nayo tutuuseeyo ne tusanga ng'abakulira essomero lino bakuŋŋaanyiza abayizi bonna bababulira ebigambo by'omukulembeze ne baddewo akawungeezi k'eggulo. Waka ate neera bagenda waka so tetulina kyakukola ekijja kutambula n'ekyokutuusa Katonda w'anaaba ayagalidde. Abuuliridde abayizi okweyisa obulungi nga bazzeeyo waka naddala abaana ab'obuwala obutagezaako kwepakula. Omukulu w'essomero lino Sheikh Sulaiman Nuwagaba aliko byannyonnyodde ku mbeera eno ey'okusomoozebwa gye balimu ng'abasomesa mu kiseera kino. Ng'omusomesa ate omukkiriza omusiraamu tewali kijja nga tekivudde eri Katonda tubeere bakakkamu ffe tweyongere okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atukkakanyiza ku mbeera eno. Mmanyi ffenna tuli mu kufiirwa kababe bazadde kababe basomesa ne ffenna tuli eri Allah subhanahu wa ta'ala tumwegayirire embeera ejja kukkakana inshallah. Amazima amatuufu gavumenti yateekawo enkola ya e-learning naye tujjukire nti mu third world tuba tukyalina ebizibu bingi. Bwe weeyagala kigezaako genda mu palamenti abantu bonna baasoma babawa iPad naki mubuuze bali effective mu kuteeseza ku iPad ezo. Kati gwe lwaki oyagala kiteeka ku ssomero ly'omwana oweeri emukyali ewala nga n'amasanyalaze tegaliyo netiwaaka zibattawana si nzimbe bulungi kubanga tutambulira kalikulamu ebeera emu. Badda waka bakyankalanye dda kubanga olwedde bavudde ewaka nga bakyankalamu tutandise okubatereeza mu layini ate mbw ate baddayo ewaka kati nabo ebintu byabatamye dda mu butuufu. Okuva ku St. Matia Grammar Ereza nayo tusanze abayizi bali mu nteekateeka edda mu maka g'abazadde baabwe. Bano nabeera enkola ebadde y'emu ng'abazadde bakedde kukima abaana baabwe. Obukulu w'essomero lino akirizibwa va muno naye aliko okwennyamira kwalaze n'okusoomoozebwa okubatuuseeko mu kaseera kano. Abazadde tubasaba babe beegendereza nnyo okulaba nti abaana baffe bano babatambuza bulungi ate era ne babakuuma bulungi ate nabo bennyini abazadde baffe naba ne beekuuma kubanga tubaagala we bali baba tibaliiwo ate awo byonna biba byonoonese. Tutuuseeko ne ku kibuuka mixed erisangibwa Nansana tusanga naye abazadde bakimya abaana baabwe ng'ate abayizi bali mu kiyongobero.